Yes, mugamba mutya bannayuganda bakyali bange mwenna abampuliriza abafollowinga ebiki byetukola nabiki byonna ebituukawo mu ggwanga. Nkyagala okutegeeza olunaku lwaleero nti omuyimbi amanyikiddwa nga Record Era yakuyimbira bakabasajja banyuma Record Era Utida Kogatano Mugaga amanyikiddwa nga Sipapa wetwogerera bakwatibwa mu hoteri emu. Ensonga lwaki bakwatibwa tugekyagezako kuba ntuzinoonyereza era tugenda kuba ntutuusaako interview from now. Naye njagala okutwala omukisa guno okugumya famire yange emikono gyaffe mwenna kitalo nnyo ekyatututteko gwe bayita Aunty Lilian. Rest in peace Aunty. Mukama ffenna tugumye ngenda kutwala omulanga guno okukubira munnayuganda yenna ali yampuliriza nti bwekyaite ebyokusaaga abantu nga tufiira abantu nga 100 almost buli lunaku abafa covid ebyaddala. So n'olwekyo mukama twetaaga justice saala twetaaga justice mukama tubeereramu, otherwise ekirwadde kigenda kutwala obulamu bw'abantu bangi bwe tunadda mu muzannyo. Mu kusooka kyali so political bakipoliticizinga nnyo naye kati kyaddala. So n'olwekyo ngenda kukusaba weebereremu otandike n'okusaba ennyo obulamu bambe ebikiri mu Uganda si kirungi. Omugagga amanyikiddwa nga oli mu Charles abasinga bamanyi nga Sipapa mukwate n'omuyimbi amanyikiddwa nga Record Era. Bino tugenda okuba ntukutusako tukwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso number 1 Rich Boy Maksudi Junior. Ogobada kwa ntotambula nange okumbeereramu okutwagala n'okusigala nga otuli kukulo n'ogamba nti nnyo okutambula ne bakyali bange bambi we bali nnyo we balire ddala nkusamu ekitiibwa mu Uganda mu Uganda ne buli w'eggwanga. Omanyi ebintu bya Sipapa bino bizibu. One time Chameleone yavayo n'atutegeeza nti Sipapa mubbi is a burglar mumenyi w'amayumba oluvannyuma lw'okuba nti obaoliawo yakwatibwa ebukoto n'ava yakwatibwa ekololo. Ne bamukwata ne bamukuba emiggo emiyitirivu ennyo. Ebifaananyi ebyo Jose Chameleone yabiteekayo oluvannyuma lw'okuba nti oba Sipapa yali atandise okuba nti ayingirira amaka ge mpola mpola. Chameleone yavayo n'abiteekayo. Sipapa y'omu ku bantu abagagga naye ng'ebintu byabwe tebitegeerekeka. Yayikawo yenyulako ne ba URA emisolo ku mmotoka ze ez'enjawulo. Yavayo alaga goldi saawa n'ebisigaddewo. So n'olwekyo abantu abasinga mu Uganda bebuuza Sipapa akola ki. Sipapa during election yavayo n'attackinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine n'agenda ku Emagere n'akuba eggeeti ya Bobi Wine amasasi kwegamba nga ebintu bye bizibu bya kutegeera. Everyone is asking Sipapa lo kiki ekyamukwasiza. Unfortunately mukumukwata waliwo omwana ono omupya omwana wa street yeeya nnyo bamuyita Record Era Utida yakuyimbira bakabasajja banyuma bambi. Is a street hustler abaddewo nga bakyaliwe just ngawo nakwatira musajja ensawo ng'omubeeramu nga Melody bwe yamubeerangamu era nga kibadde kibezibwa nti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Sipapa yasayininga omuvubuka oyo oba baatuka kuba Uganda tebasayininga baatuka ku mutual understanding nga yafuuka manager w'oyo mwana wetwogerera bakwate. Baba basanze Makindye ne babakwata. Basinga bagamba hotero ku hoteri emu. I think either bwe bita ku zino ssente z'abapromoti zaleese obuzibu either babasanze mu kifo nga bali legal jukira babaninga clubs ne bala. So ebintu ebyo bibuzaabuza. Ensonga entuufu amawulire lwaki bamukutu tujja vayo tukusobola okuba nitukunyonnyola bulungi nnyo mpola mpola osobola okuba nti obimanya naye ng'ate wetwogerera mukwate wajjo ali mu kkomyo. Sipapa azze akola ebintu ebyenjawulo ebyettabbu ate musajja akulaga nga atatya. Yakwata bbaga za ssente n'akasuka n'akola ebintu ebyenjawulo naye ng'abasinga beebuuza ssente zino azijjawa. So n'olwekyo omugagga ono oba omuvubuka ono yakwatibwa
Sipapa yali Bawa Selina Bata, yali manager Melody, yali Bawa Sugar, Brown Sugar n'abasigaddewo abakyala bangi abagenda maaso okuba nti betina Sipapa olw'okuba kasente ke. Bwetugira mukwate era nga tujja kutuusako information nga erikirya bulungi nnyo after here. Webale nnyo, webale ddala, olw'okutambula naffe, katukomewo.